Aya kano ke katundu akakomekereza season eno nga bagamba Empire Movies Production Kashenge nga wegasi omune TAMZ Media Uganda ne bajja kutuusa kano ketolekedde Kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey na nyini cinema. Aito mumpandi senga nange nokolako nembanga debula. Bane debula anyirira. Bwenewe bakolako oyinza okunyirira okusinga ye. Twala ye omukeeka mu nnyumba tujja kulaba. Tara chali. Wano wetwakomye nga Ssebo Kaboyo alabanga debula anyirira n'okusinga mukazi we era nga mugerageranya. Yakayise amaka ga Kaboyo wabula kano katundu ka 3 mu 3. Peaceful House kwe tutandikidde. Ekiri maka muno omanyi omusajja okugamba ne wonyira tosobola kusinga oli gwomanyi bwe kiruma naye nga bino byonna yabireeta si mulala ye muka Kaboyo yawankawanka mu mutima gwe. Kano ke katundu akagenda okukomekereza season eno ate nga tuleeta ne season ey'okubiri. Kamukasa kano nkutandika twatandikira bbali gwaya yajja asooba mpola mpola njagala olabe omusajja alemedde ku muka munne banaye buli wamulaba wati awulira amufa awulira asaanawo Mukama Katonda watonda ubono teyandibadde na muntu mazima ddala awulira afa ayagala naye nakyala yeekanga gye baliko ssebo gye ndi oli otya taliwo mukama wange yasooka n'atula ebbali tukuyambe tutya ssebo manyi kindeese kati nnyabo tomanyi kindeese tomanyi kindeese waliwo n'abasajja bafuuka kakokobe Kaboyo aliwa ojjukira luli nali ngenda kwogera n'ensirika n'onkomako gwe wankomako wennyini gwe wankomako ejjo noneegaana noŋŋamba tomanyi igwe nti tomanyi ne musajja gwe chichi atonemesa kulemesaki gwe tonemeseza uliriza mazima tunuulira tonemeseza tonemesa gwe kiki kyotategeera bwolaba bwoti kiki kyotalaba mazima tondaba nekusa mukifuba maama nange nnuki mpaka fumito nange Kaboyo aliruda bambi ngenda bimugamba kati ngenda kubimugamba nakoba wankomako nembikomya nesibyogera kunono ngenda byogera katula gwaya atabusi kankuwaka sikyakaagala bize ensonga zange kali tula tuzimalirize oneegaana otya mazima noneegaana nsonyiwa njagala kiki njagala owulirize kinkolere nkwagala yaddala byaddala kirowoozeeko kati oli akuwa ki kyesiina nze gwaya waabwe kiki kyesiina olowooza omumanyi nnyo oba ondabirawa gwaya atabusi nina si ttaka si nnyumba ente nina ebiraalo lwaki tonzikiriza oyagala nkuwa eki weesibye wano nsobedde nzikiriza nnyabo nfukamire bufukamizi nkwagala nnyabo nyamba yabwefuka omanyi okugamba munaye nyamba nyabo kukolera ekyosobola okunjagala ziba teziri busanga nakyala baana enaku zina akyala ompiira nati onsanze eri mu kusiimula munenga nange ndi mu kumalira ono lwaki lunjagala okutula ddiruzange waba wannemesa amazima ddala ye gwaya alemedde ku mukamu nekyo kakyaliwe naye ku ntusi ya Katonda abantu beekaza ate munjoze nnyo muleke nammwe kummanyiira ate babiri wetula tuli bakutula babiri tuteeka awo ntuule sayidi yawa ye mmanga yekyengulu nga omuntu yajiddwa ssebo nakyala nakyala ssebo bonna jjukira yagamba bonna asobola obbava okumu
bajja mumendegera. Kale ikonnonye ekamaliriza wali okujjawo gali amazzi n'okunabako nzije tugende. Yamunona bagende emitiyaana bagenda ku mupiira Kabaka yaguggulawo olwaleero. Luli abasajja twabafu. Vaayo naawe. Kati kambeeredde ki? Yabo nsanyusa okukulaba. Wama nsanyusa okukulaba. Oya biki? Nzize sijjidde gusa bakikusanyusa. Ate Nazi watu gana ku. anti bojjidde. Ono gwayambadde omumwagwe tegusirika. Era kati amanya bonna gagamba saagala ngadde. Yenze gwayambadde. Kati awo okoze. Saaga kisimattu sembadde saagala era gaddamu. Naye maama mponyirira. Ngoli mubalagavu nnyo naawe. Omuntu bw'asiima omuntu akwata mu nsawo. N'ebyoyogera eri mu kibuga omuntu asiima akwata mu nsawo. Abukwasi mu nsawo nazimaze dda mpe. Yakwata za mpale. Lwewuunya. Irira nze kankubuulire. Kakati Kyentegeeza nti bw'osiima ng'omuntu kwata mu nsawo ogyemu ku ssente zonna z'olina omugambe nti gundi onkoledde onyirira. Oze seetegese. Kyokka yakakwano kati ate ali kuwona. Nze gwolaba nina ente. Nina ennyumba ewedde. Nina ettaka. Nina ettaka. Oyagala kumanya weri? Yajja n'asooka yeetema engalike. Zati liri ludda wa? Ettaka gye liri liri eyo bayitayo busunju. Naye lyo ddene. Ekiso ddene ziringanga yika 10 n'ezi. Ng'oyagala okukakasa omukazi atayinaamu ng'ewaabwe baavu. Aba yeekoza aba yeeraga. Naye obuzibu Noonya muntu gwenteeka. Nze kolaba ndi mu Burundi wa namunigina noonya gwenteeka waka. kwata mu nsawo. Ekyo tetukiganya naye bakakukwata mu nsawo. Etegese. Nabadde seetegese naawe. Kwata ka transport emutenda sikanji mitwalo ng'etaano. Awo yasooka neyeemolawo ng'akabwakabbi. Emitwalo emeka? Busente emitwalo ng'etaano. Kino kyamuleetera n'okusooka okulingizaako emmanju. Mukyala Kaboyo. Emitwalo 5 ogimanyi gwe. Nawe bw'oba olaba gwawe saawa eno ogirinawo. Etaano etaano butaano gyoyogerako. ogirinawo. Kati onguza ki nzikuwe? Kati anti nange kimu kyekibuuzo kye neebuuza. Ng'oŋŋamba mbusebo nkwate mu nsawo nkuwa etaano gyabukozi bwaki? Yesti osiimye omuntu. Zinange wano wamma neegombye gwaya. Misa maaso si ssente. Nze nsiimisa maaso si ssente ebyo byali byaluli ku madooni. Nga mukyanaaba kwayiza. Bw'oba osiimisa maaso nga tukyasiimisa ssente kati kankugambe eri mu kibuga gye tubeera bakola bwe bati. Bw'osiima omuntu ng'okkawaleti koobe mukazi koobe musajja ng'ojjayo etaano. Yasooka n'atula mukasa. Naye gwe Olina kusiima nze omukazi gw'olabye nti onsiimye. Kati gwe baako kyonguza ogambye oyina ente. Nkugirayo emitwalo 5 nkugambe nti ente eyo ngitwala ngiguze nkuwe. Naye kati Oba ngikuguze. ndi waddembe. Etaano gikuwoyisa. Etaano ente egula etaano. Kati kale ekyo eyo. Gisibeeko. Bikolebwa mmwe abaneighbors. Omanyi kyentegedde? Kyetugenda okukola okuva n'olwaleero bw'obanga ojja eno olina okuntegeezaako naye mba nga nkwetegekedde baabano kuba kati mbadde seetegese. Ono ye ayagala buli omu. Oyina ente. Ente ziri Kyokka nakyala yagambye asobola okubava kumu. nyumba ewedde. Singa n'ono yeesiriwaza. Ogu nina n'ettaka yiika 14. Njagala mukazi okola otya tugende maama nkwegayiridde nyamba. Ate bawasa bati. Ye buli omu amwegayirira Katonda watu. Ne tuva ku nsi. Kakati nze nga kale nze okuntwala. Naziwanga takomawo. Nze kale okuntwala. Otunda eyo ente kale n'ogamba nti oba ojja mu mitwalo 5 oba 6 n'ozimpa just kupakira bintu byange kubijja eri gyensula n'embireeta oba kale ewuwo. Buli boogera ku kikolagana ku ssente nnyingi kimuleetera okwewombeekamu. Twakatirubweka. Maliriza tugende. Omaliriza? Maliriza tugende mwana. Oba nyambala ensimu. Kati T-shirt.
mubeere bulungi nze kanjije ono yamanya wano tewali mulimu katonda watu mubeeko yamanyi naye kwenye tumalidde obudde bungi gwe okimanyi kati oyo omusajja bane afuukidde obuzi olwaki omusajja buli kende okangamba ekigambo ekyo anjagala nabwakutwale ng'ate ayinza okuba ayina ku bintu neraliikiriddemu Debula lati kikinaabwe kikweraliikiriza omusajja bw'aba ayina ebintu birwakitakutwa zinakugamba ekintu kimu genda obimutuuze omuleke zero okimanyi ekisajja ekyo nange kiŋŋamba nti kinjagala naye nze nkigambye kisale ku kibanja oba kitunde ku nte ze kimpe sente ezisengula ebintu nga nkyegobako ekyagala kutwagala babiri nze manyi nze naawe mbadde nkyegobako nga nkyagaza ki nabagamba siba omukazi gwayagadde tamukugamba naye gwatayagadde gwaga yegendi eyo yangambye nti anjagala zengamba wandigenze ewakyo n'ogenda n'ekyo kisajja kyo kino ekisirusiru n'okireka kumba abaddewo ate nga sansa okulaba lodi ate nga musibawo kiki mulagawa mulagako naye ate omugenyi naye si amangu ago simaze namulabako naye tugenda mangu yabadde alina omulimu yankedde Kaboyo yagudde mukwano amagye baliko akubanika n'akawuna kati bwotyo ogenda bwotyo lwaki toyambadde eri gomesi y'omakyala Debula yangange kale bw'aba yakugambye era tewali buzibu mugende mugenda kumalayo mwezi kikibbanga yasooka namubuuza ebbanga lye bagenda okumalayo tugenda kumalayo akaseera katene kuba tugenda kulaba bulabi naye nga pulaani ya nakyala yagamba ayagala kukwata kuba okudenda wagwayambadde jangu tugende gwe Debula yagimuwadde ono ye buli walaba Debula aga Mukama Katonda n'amala mu mpooyo wayakulirawa bano bendaba ku TV abikazi bitambula byegiriisa biti okusinziira ku ndabika nakyala mbutuufu alabika nga bano bamishikavi kazi mumulemerako nomuleetawa yagamba nnyina okukola kyonna ekisoboka kakase nti muleeta wano ye Kaboyo bigwerawa nga bagamba kekana akatundu akakomekereza season 1 wabula nga ne season 2 ejja yakayise amaka ga Kaboyo mbadde video ISMA ke Uganda mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubbi efujjo maka twejjeko stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bwoba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga Kaboyo akasufu kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 075 46 72 27 mwebali kunyumirwa. Ino gye bayita firimu nga bagamba Empire Movies Productions nga begase wamu ne bano bakabaka bano yabayise ba TAMZ Media firimu y'omwaka yino kati lodi abali kunywa mindiye idobosi lyafubutuka bwengula nelisooka likoowola erinnya lye nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge bakuletedde firimu yino uli yawulira nga atidde Katonda watu waliwo yajanga ayanguwa abeere yena ali mu kunywa taabawe ono yatuuka ayomba buyombi nze njasama bino bikirya njia kukubira nze kukuba n'okukuba yamujjako emindi ye n'agisula ku ttaka Glodi yagamba onzise okuva eri mu baproducer baakuletera ekibbo kya namwandu be bakuletedde n'eno era si bwatyo zizinga yawera nkolokooto kati ng'ovudde kubiridda ku bino waliwo banneguba oku kyalo bano enjala yali yabalumye dda etusanze bitaba bino ebyazizinga
tubikulewo tukulewo nawe kati tukulinda ki katono yali bubi mu livansi yasalawo bamusalemu ekike ate basalawo nga bagamba it's a dramatic movie era nga gwe ogaana kunoonya eno waliyo endeku omanye endeku okutandika okutambula bano baba basi abenku bagira bashewo ne bagyegomba yagamba munne gwe yakayise emindi ya zizinga kakati waliwo yakoze emikolo mutaba wa munne agambe mbw agenda kubanze kakati oyo ankwata wa mazima zizinga ankwata musiramu kino kikyamuwa byomutwe bano okusinzira ku kyali kibatuuseeko yatumbiira era bwatyo yakwakkana akomyewo wazizinga abaye katonda wattu kakati haji mukama katonda wattu bakuba n'emigo omanye emigo okuva mu bbangaawo musiramu komawo kumbe mindi banange kyawunyisa ebulawo kati bano okusinzira ku kyali kituuse ku munnaawe bajja beesasuze bakwate kawala kazizinga gwe kumbe endeku etemya ku mindi emindu n'esooka esituka onayagala okukola ogwabulisa maanyi emindi yajja n'esooka emwesogga yakayise emindi ya zizinga era nga kajja mu bwangu obutenkanika tosubwa